Mzee wajije mzee. Nze wantabula buli wojja wano tayagala kuyingira. Mwana wange James. Tukimanyi nti wano mbanga Sezaala obeera n'oleeta abawala okola otya? Oyagala nyingira mu nju obuko bunkwate? Mzee babuwala ki bwendeeta wano? Nze byasigalira bali abavubuka abato. Leka kwejja mbavubuka. Nze emyaka gigenderedde kati sikyali ninzidde olunaku lumu nfune omukyalo omutuufu. Tewali buzibu mwana wange. Naye munnange kindeese wano nga bumanyi ebyange bizibu. Oba tuliko ki mwana wange? Sibitegeera. Ate ki? Omanyi ebyange nga bwe byali. Mbimanyi bulungi. Mukulu wange Katongole nga ayevamo nga mpa obukadde 3. Kangenda nga neebaza. Ngende ntandika omulimu. Era nga ntandika okunoonya ekifo kyengenda okukolera mu business. Wamma nga nkisasula. Ezisigadde nange nga bumanyi nali nnyina amabanja because ntya ntoddeko ekinana nkisasudde. Sigazizaawo ezisigadde. Embanja nga bankubira nti mama Nakasolya mulwadde. Mama Nakasolya kozi yaliwa? Oli mukyala wange gwe yanemesa amaka. Ngamba munenka ngende ndabe ku mukyala wange mama w'abaana. Munenga ngendayo mulaba. Ngenda ne sente mu nsawo. Kakati ntuukawo mulaba angabirira nga talina yadde 10. Nga ajja nkwatako emitwalo 10. Nga njimuwa. Olaba ajja alaba sente zino zensigazizza zonna ng'azimpambako. Azibba atya? Mwana wange James, nga bw'omanyi bwe nali embeera gye nalimu emabega bwe nazifuna nange nali njagala kuyiraga kuba bali bampisaayisaamu nnyo amaaso nga njagala ndamulage nti nakikubye naziwamba. Mzee wakola ensobi n'ojja sente n'ozibalira mu ngalo awo zonna oggyeko emitwalo 10. Kaakati mutabani ebyokunnenya sooka obireke. Omuganda agamba obwayiise tebuyooleka. Oli nakapanka nagezaako zimusikako nga wa ati ngenda kukubira enduulu ompamba biki nengamba wayi kanve ku mukazi. Kaakati mwana wange nzizo mpolo y'ekinana siina bwenzira wa Katongole mu maaso ge ne muganda ate sente zonna bazintutteko. Nze zitondaba wano okubeera nga ebiseera ebisinga onsangawe waka. Nze ne sente twayawukana. Ekiki? Ebyaddala muzeeyi nze sikyakwata wadde 10. Ndi mwavu ebitagambika. Omwana nabadde bubi era mwebale kwanguwa muleeta mutwale. Yabadde bubisawo. Naye nkoze okunoonyereza kweye. Omulwadde omwali yagezezzaako okujja mu olutalo. Avudemu omusaayi naye tugenze omukebera badde olubuto lukyalimu. Nindako omusawo mpolampola yadde ajja muli. Yagezezzaako okuvaamu. Ekitegeeza tulwavuddemu. Nekyo kintu kinene nnyo. Ekitegeeza ate nga akimanyi nange ntwagala nnyo. Ayagala kunfiiriza kuba taata. Taata? Ate gwe oba taata w'omwana? Jjukira sisita wange omwana gwazaala bapita taata. Abakulina kojja. Abakojja. Abakojja. Ate anfiiriza okufuuka kojja. Kaakati kati omulwadde yeetaaga kumonitaringa kubeerako nnyo. Alabika alina stress ng'abanga talina kyeyakozeseza kujja mu lubuto. Kubanga alina kyeyalidde ekitali kituufu. Tegeeza musawo ajja sigala nga mulamba ne mbadde ntidde omwana w'abandi okutufiirira mu mikono. Katonda gye tusaasira ajja kuba bulungi. Naye ngenda kufuba nnyo okulaba nga esaawa mubeerako biki by'anaabalya byonna ngenda kuba bimanitaringa ati lisayime kudda mukola nsobi kulya bukyafu bumuviiridde kulya bintu bikyafu bimuviiriddeko kola ki kwagala kuvaamu na lubuto. Oba fruits temuzowooza amagendo nze mukusooka nadde ndowooza oba alwadde naddayo oleya obanga avuddemu embiro ekiwaluko mbiri kiba kiwaluko era mbiri. Bannange naye ate zijjukiranga gwe beeyajja ku wano ku nsonga z'okuvaamu olubuto. kuvaamu olubuto? Awinze nedda kirabiko neefaananyiriza weefaananyiriza nzibadde sijjangako na wano. Sijjangako wano naawe. Alabika si yeye mwefaananyiriza. Gwe gubadde gusoose okubeerako omunsi. Bulijjo mpitawo wiisi naye ng'eddwaliro girengera kubeera jjukira we yafunyewo obuzibu ne ŋŋamba eddwaliro kyeyiguye okupikwe kujjukira lino eddwaliro ne ŋŋamba kanzije. Sikyalina ssente ate nange muzeeyi nina ebizibu. Tobitya mwana. Nina ebizibu era ndowooza buli muntu yaliko abyempola. Mba ndi wano nga wajja abawala abo
abawala babiri bonna in fact sibamanyiiko n'omu. Abawala nga batandika omwali n'olubuto lwange namufunyisa olubuto simanya natamiira nze sinywa mwenge. Ne mufunyisa olubuto abawala nga badda wano nga bantiisatiisa. Either bugenda ku poliisi oba wa muzeeyi. Kati sinategeera kiki. Oba bwagenze wa muzeeyi oba bwagenze ku poliisi ndi wano simanyi. Simanyi kiddako erinnya lyange liyinza okwonoonekera awo abakazi babawala bayinza okujja nga balina mission yakwonoona linnya lyange oba erya muzeeyi Katongole. James ogenda ofundisa obuwala bw'abandi embuto nubofundisa tokyabujjukira. Sinywa mwenge omuwala simumanyi simulabanga nako. Ate ye yakijja kujja okunyonyereza waneewuwo. Simanyi naye kyanoonyereza walabika waliwo omuntu yamuseetinga balina bye baagala. Naye nja kigattagatta nja kifuna. Naye ebizibu ebyo amazima nkyanoonyereza gye mbibala muzeeyi oba walimpadde ne ku magezi kubaga amazima simanyi. Saagala nkulimbe sina magezi ge ngenda kuwa mwana wange. Nze ngaga bulaba nga sente zammala mukati sikyalina na magezi. Kuwa munange nawe nga bwobimanyi ebizibu ebyantuukako. Kati ate mbaze mukulu wange amaze okumpa akasente yanaakiwulira atya era nzirayo ntya mu maaso ge ne mugamba baaba sente ate bazintutteko. Byonna bizibu. Era nze bannaye simanyi mutabani. Byonna bizibu naye buli omu asabire munne. James ekyo si kyekikulu. Oba wafunisa olubuto nga lulwo oba si lulwo ekyo si kikulu nnyo wabula sooka ku nsonga yange gye ggambye. Nze ntaasa butaasa ompula akasente ngende nkole bizinesi. Kale olya muzeeyi ng'ofudde ku nsonga yo ne tofudde ku linnya lyange lye bali mu kwonoona ku ssaawa eno nze muwala simumanyi. Abantu abasimbaganagamo batabani ba Katongole balaba bafunyisa mbuto ne basuulaawo ne bazeegaana naye nga tesiri wange muzeeyi embeera si nnungi. James ensonga eyange ennene ngenda ntya wa Katongole ne mugamba nti sente bazintwalako. Ate sitinkwatira emitwalo egi 5. Muzeeyi siri bulungi sirina sente wadde 10. James ate sinifunira yesatu. Siri bulungi muzeeyi siri bulungi wadde n'akatono bwe kati bintu ebikwatagana ne sente siri bulungi. James onvudde mulaba n'emimwa ginkaze sinanyola na tuzi. Ye kambuuze abeera nani? Abeera no brother we. Abaana w'abaana twandimukoze tutya bannange abakufa. Maama we twandimugambe tutya? Mama wamugamba. Mama waho tukyogera nakukyogerako ndoza pressure zandimukubye n'agwa eri. Ate nze yamye kulabirira oluto nze nanneesunza omwana engeri gye sitalina wadde omwana. Naye musawo obadde kale biro eyinza beera musajja nabe. Biro tugenda kusomera mu bitabo kwa accounts tulabe tujja kuba tubawa biro. Okutwala buzikati omuna biro mukitegera mujja jimpa then nja kumasobola njikwasa mani njikuleetera biro. Okay, kati mugenda kusooka mutuweeko deposit mitwalo nga 2. Then tulabe bwe bina babitambo de tujja kubawa nga tusiibula. Steve leta sente ezo zenkuwadde. Niba ekyo kugattako nti zenkuwadde kiba tekyetaagisa era waliwo okusobola okungamba okugambye sente zenkuwadde sente ezo. Kati n'ekirala kye mbadde nteesa wemba mulina account babagulewo account kuba olubuto olunaba lukyali era wagenda okunyweranga eddagala. Ate ekyo kisobola okutuyambira ddala tugulewo bwe tubanga tetugira nnyo okugamba nti ate tewali sente ate. Naye ate bebi tekyetaagisa bakyabasawo bawa emirimu ewaka sente sobola okubeera nazo ekitegeeza nozikwasanga ebbyo simanyi saving era osobola zinkwasa zine saving ange ewaka. Steve muna ennaku zino ebintu byakyuka mu malwaliro bagulawo account kati engeri gyentambula ennyo oyinza oba temulinawo sente era nemufuna obuzibu obwefaananyirizaako bwebutyo kiba kibanguira okujja mu ddwaliro. Kale wamaama amalwaliro kati geefudde banka kati ndowooza resiti ya zino sente byonna tujja kubibawa. Fane musawo omujjanjabe bulungi bambi kijja kuba kibi. olubuto olwo neetaaga omwana oyo.
manyi gwe kenkufunye nga manyi nti kiwedde naye bwe tutuuse eri akakazi okatunuddeko olinga yakakwanako nti okamanyi mbadde manyi ogenda kunnyamba naye toyina byonnyambye ale sikuyambye ntya ng'otutte kakazi akayumba ng'ekyalani obadde oyagala nkole ntya nkutwalidde akakazi nga manyi nti gwe oli musajja ojja kukasobola naye toyina byonnyambye nze ebyo bye byakuntamya kukutwala ku nsonga enkulu n'otuuka n'osirika kati mazima onnyambye eki olabika bw'okatunuulidde nga wakakwanako ensonyi ne zikwata kubanga neebuuza akakazi k'otamanyi lwaki otuuse n'okatya ate nkatidde ki alina ensonga ezaali zakuntamya kuyombayomba okwo kutaggwa era kyovoola kyakyagana n'okutwala ewaka kati oli mu kuyombera singika kaaga kati singika kaaga ke kali mu kuyombesa nontwala banvumbira izenezena n'enswalaswala sirinjako akakaaga kabadde ka kasitoma tekabadde kange ate mbaddeko na nusu 10 lumu nze matini ebyo bye bikuntamiza tobanga musajja bwe mba nkutwalidde ensonga zange beera ng'omusajja nga nkubuulidde naye gwe buli kaseera tobeera ku ludda lwange nze simanyi oba n'okunjagala onjagala musajja gwe Irene nabye empisa zo zijja kuba nnungi kyo kimu ekingana n'okutwala ewaka oyinza okubeera ng'okyalimu obuzibu okuyomba obwo matini sirika nze siyombangako kintu nenyombanga siri mutuufu buli kyenyomba mbeera mutuufu kubanga ebyange nze sibyerabira nkiddamu nga bwe nnakikoze era nze buli kyenjogera kiba kituufu nyombera nsonga ate gwe n'okitwala nti ndi wa mumwa siri wa mumwa naye gwe oŋŋamba otya nti nze mpakula entalo ng'ate olaba omukazi yatuteseete zange okwo kuwakula ntalo kati kankubuuza ekira lwaki wamuwadde sente nga tunafuna bintu sooka ofune ebintu olyoka omusasule oli ku ludda lwani ndowooza olaba byenyombera oli odifedinga oli kali akakazi kolemeddeko nze tonfaako kwegamba tonnumirirwako ddala yadde nti esente z'abandi agenda zizzaawo atya nusuka kaagaako gwokalabanga akatono n'ezo sente nnyingi aŋŋambye mpa sente tugende ku mudaala nkuwe enniimu n'emicungwa olumaze ozikwata akakazi ne keefuula akakazi kayaaye naye tontwaliranga bantu bwe bato bakunvumanva omukazi yenna nvumye nswadde owulira kuntwala kunswazaswaza mu bantu bootyo akakakazi kayaaye ekyalo kikamanyi nti kayaaye kyova olaba nakwesize neŋŋamba kantwale ggwe oba okakube oba okamenye nate era gwe olina okwogera bootyo nze we mukazi sisimale soa kumukuba nze ntya ekkomera oba gwe tolitya wali badde okakuba tewali ayinza kusiba matini nga nze nkututte inze enjagala gyenkwagala teri ayinza kukwatako wandika nsimbulidde oluyi nze ne kanziriza sente zange nezitwalira kasitoma lwaki tomukubye oba gwe totya poliisi matini olowooza ani ayinza okukusiba ng'okakubye igwe matini gwenjagala Irene ebyo bireke ojja kwebanjiza akakaziko gwomanyi ng'egyo wakawaddemu sente nze nwanyeeko byenwanyeeko ebyo bimala kaŋŋende ku poliisi kubanga naawe tonnyambye Irene eyo kyali kyakuntamya owakula nnyo entalo musawo yaga tubeere mu ntalo ezo zitaggwa toyina byonnyambye lwaki sigenda ku poliisi kubanga naawe gwenesize tonyambyewo nga nkutwalidde akakazi kwesimbula oluyi naawe yokasa omusajja omulamba akasatiro basatira